bye bakola ku ggwanga lino kwe kulaba nga ensonga y'obulamu esoosoozebwa, tufune amalwaliro agamala mu kitundu. Simanyi malwaliro ameka aga gavumenti agali mu Busiro wano agandibadde gayamba abantu bano. Gano amalala malungi nnyo ag'ebitongole, ag'ekereziya, ag'ekkanisa, ag'emizikiti, Ssaabasajja, naye obuvunaanyizibwa obukulu eri gavumenti okulaba nga abantu ab'ensi babeera balamu. Ate nga y'ensonga esinga obukulu nate ajja babuuza nti mulinawo ssente, naye kyemmanyi bangi bagenda ne bagamba tugende tufe Katonda atusabire. Y'ensonga lwaki bangi bagenda mu bapasita oba mu basosoloti mutusabire, kuba tetulinawo tujja kasente. Ate naffe oluusi netwewaga ntitusabira, ate nga tumanyi nti Katonda yateekawo abakugu abantu sobola otujjanjaba. Awo nno Ssaabasajja tumwebaza okulaba nga ensonga eno agikutteko, naye ate mu ngeri y'emu ne tugamba nti abalala balina obuvunaanyizibwa, Ministry of Health, ensonga eno egitunulemu mu bajeti y'ensi okulaba nga obulamu bw'abantu bulowoozebwako, kubanga buvunaanyizibwa bw'abo abatutwala abakulembera ensi eno. Tusaba